ate bwe tuba tumwogerako tufunamu byakuyiga ki. Okitegeera era tetujja gamba mbu tujja kwogera birungi byokka. Kasuku yabuuza ekibuuzo nti where did Isma went wrong? Where did he go wrong? Ekyabanyiiza. Ate nga tulina omuyigirako ebirungi n'ebibi. Omufu tebamusalira musango. Era si kye twaliko. Wabula twali twogera ku bulamu bwa Isma ng'omuntu ate n'abaliddawo kye balikola ki? Bali muyigirako. Kimanyi oyinza okuba oyagala Isma era bambaga mu kufa kwa Isma singa ki Junior kyekyafa. Sima waliwo ababeera eyo. Bagamba kale singono yagenda. Tegulina magezi, banvumye obutaba na magezi. Ninga amagezi ngagazaaki. Nze sema kuva ddala. Wena kyagaza amagezi mu bulamu obw'enseno. Kuva ddala ni musiru. Kati ba TikTok baategeera industry eno. Nti in their no sense, they can get some sense in it. Omanye mu by'ekisiru ozoofunamu ebyamagezi. Kati ba TikTok obwedda nabadde sibayitu ba TikTok abamu bayimbi. Omanyi tulina abayimbi be tutamanyi nga balina ennyimba nnungi. Nga zitambira ku TikTok. Yafuuse talent show. Bo show zaabwe za talent. Bano abataweereddwa mukisa. Bano abayimbi abataweereddwa mukisa. Waliwo ba TikTok abazannya busiketi abafuuka ba comedian. Nga ba Chimbo wa is it Chimbo. Kada Chimbo wa batibuli bala family ba Mickey. Zirizi ba Mickey. There are things sebo bina ba supporter. Saimo abaana baleesa amamotoka. Ennyambala yo. Helicopter. Omwana najjira mu chopa. Omwana najjira mu chopa. Ffe twaberanga n'ebyo bipromo ze ba planned. Ali promo. Naye twali tetunatuuka. Zalinga baali bazitanga Livers Party. Livers Party. Mwe mwasomeranga. Anti tompa bibyo. Mukasenye ses. Junior wasomera ku mwakola ku promo party yagala. So fe twazikolanga promo party. Okekala. Naye tetwatuuka kaawo. Bano bakisusiza bakiwaniseemuko. Kakati webibanga ebyenjigiriza bituuse mulakizali. Awo biba tebikyali byanjigiriza. The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k Deluxe, 300k VIP, and 3 million a table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Okay. Kusema official tukwaniriza webale kubanga atotwegaseeko tukubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga atotulaba. It is a Monday. Te tukomyewo ne upload y'endala. Weekend tugenda bavugavugamu tubayiribemuko omwezi gukyakalubyemukko. So bw'ofuna ka notification edduka ate osobola okubeera nga ate ogoberera ensonga. Nkwaniriza yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba. Nina Junior tukola Monday mu nenjja n'entambi nanyumiza yadde mu weekend. Monday ddala nenfuna Junior singa abasobodde okubanga ate banfunira obudde. Ogamba otya Junior? Jendi mpozi gwe. Jendi.
bwe tuzenga tutambula mpaka kati tutumirako bonna basaponsa baffe abatuwa obulango ku mukola kyamaanyi nnyo okutujja ku economic independence. Era njagalayo kakati tutandika okufuna nga the specified sponsors ti buli junior lwalabika amafuta ge nga zasudde. Kituufu ekyo kijja after time because Abannayuganda tebannaba ku appreciating nnyo digital online marketing. Omuntu akuwa akalango omwezi ogusooka guba tegunnatuuka wakati nga kkubira tiwategedde abayuwala ebanzigadde. Wanoza kuona online tennafuuka gundi yula tennatandika kugirawo nnyo naye muganda wange pressure eri ku TV awo. Nze nakyali wange yali alanga sola kati nga tukola naye ku TV nina TV wano wakisi bantemayo kasaala wano ne bampayo bu mention bali abasajja babeera ku TV ba supervising akalango ku kalango tebakkiriza kubiramu bubwo anti nedda kati jukira yuwa ebuli bwolanga nga bakontactinga tubanga tuli mu cooperating tulina licenses ezimu zetubuuka obulango bwa TV era yuwala ebujjako emisolo kati andi bajja kati walaba nti olanze tugamba oli wa sola nga bakkubira sebo oli wa company weti ne sebo tingate tunala ku musolo kati ogwo gwayiwala kyovati abantu batira ddala okulanga okusibu kuyinamu ebizibu byako kubikula amaaso ekyoka ne bakompitita bennyini omuntu watalanga abantu bamulabanga atali serious kasotandika okulanga bakompyuta nga bagamba kati nno oyo kyova ojja kusanga nti bw'oba oyagala okufuna kampani ezimu kati Telecom company oba oyagala okufuna Airtel ofuna MTN funayo gundi kati MTN walaba Airtel ngajja soda ojja kusanga nga Pepsi walaba Coke ngajja Rihamu bwajja ojja kulabanga nabo batandika okujja kubanga bo baagala competition sometimes walaba DSTV wajja so kati advertising eri challenging mu ngeri emu obendala naye ogamba oti akulikayo mu weekend yabadde very long twabadde mu kusamba mipiira ya all access mpira gwannemye nabaddeeyo nali ngenze ne Zubedeeyo waye bannaye kifonera ogenda Gayaza Road noddeeyo munda ku St Juliana nagenze ovaayo nga nkooyi nange nayiseewo essaawa 2 but nebaza nnyo ba UG Extra nebaza nnyo Mwesigwa ne timu yonna gye bakwataganya kyabadde kitya kyabadde kyamaanyi nnyo by the way babloga bazze badde naluddo kirabako Uganda Police yabadde ne timu ba celebrity babadde ne timu ba bloga babadde ne timu timu zabadde nnyingi Isma friends of Isma babadde ne timu kado friends nga mulimu baani awo friends bakwano bebeero mikwano gye yakiringa ngeyo nabo bayinza okubasiba nga tubamanyi na bamanya so bambi kyabadde very organized taata wa Isma yabadde omugenyi omukulu mutabuliki that is beautiful sente ku luno totya nnyo kawuka sente ku luno bazitaddemu basponsa baffe Hamu I'm since day one. Yes, era tumwebaza nnyo Hamu olw'okuba nti bambi atusupportinga mu buli kimu kye tubeera nakyo ate nga takisubiramu magoba naye ndowooza nti kimukakatako bw'atyo ye bwe yaŋŋamba yali musajja we naye tisibuli musajjawo nti akubeererawo nti kinkakatako Junior okukola bintu bino so amisi tumwebaza nnyo n'abasobodde okujja so abantu bazze babadde bangi Bebekulu yazze n'abaako byayogera Bebekulu naye mwebaza ku maziika yaliyo buli kimu ekibeerawo ku Isima akola ki abeerawo n'ate nga mwana atu Isima yalinayo abayimbi abalala be yatembeetanga be nabadde nsuubira okujja be abatazze balina ensonga zaabwe bayizo tebasobodde naye kyabadde too massive nze kyasinze okunnyumira tiimu zonna zalayinize up taata wa Isima mwami Mutabuliki najja nga atubuuzaako Badge of Uganda yabaddeyo ekitu kyamawulire babaddeyo mukisaawe yes ku kisaawe Bajjo ngamba yayingira kisaawe nasambye n'okusamba ng'olubuto lwonna lukomeye yalidde ebyendanga bigenda bikubagana papa gundi Jacob Omutuuze meya namulabyeko nga naye mu kisaawe mwali Jacob asamba lero namusanga awe omulimu omulungi yabadde MC kwegamba yali musajja wa Ramiti nnyo emijozi gyabaddewo ekintu kino bwe tukitwala mu maaso
nategedde nti ne ministry ya sports ejja kwongera okukiteekamu ssente because engatto babadde nazo equipments emijozi babadde najo obutebe bwabaddewo obusaawe bwabadde nga buna seberanga corporate league seberanga corporate league ate kiri kyomusolo kigeza kati nemukolayo ng'eyinganga gala nemukinvo it's a good idea nali njizalawa but I think it's a good idea nange sasooka kulowooza nti tujja funa turn up it's a good idea kati so kiyingiza mu makamera tutandika na media companies isimo yatuwanga content kati ekyayisima wekisingidde ku kya Moze radio wogenda abantu ng'obatwa nga there is no activity taking place because kati omugenzi Moze radio bajja nebalambula netuwuliriza music nebagenda there's no activity but if there is an activity eyongera ereta ba participants ate ng'erimu ne competition gyetulaga erina n'okugyamu okuwangula emidali bagigabye n'ebikopo omanyi kitegeeza omuntu nga buli mwaka waliwo atwala kati tugambe ttiimu ziringa 20 ziparticipatinze ttiimu 5 oba 6 ezisembye nga buli mwaka agenda n'omudaali ogulimu ekifaananyi kya isma amasaza gegamu ku bi competition esinga amaanyi wano as long as omupiira gulina basaponsor gujja kusambibwa gunyume kati already basaponsor tubayina because oba ne ham ngoyina ezo companies enalabye ez'amaanyi abantu abasobola okuinvestiga because what is football mijozi ngattu na kusasula kasaawe wetugenda kusambira namazzi na glucose ambulance yabaddewo so bambi bebale nnyo it is the first of its kind but kyatulaze another line of how things should be done okusinga otegeka zi memorial abantu baga nnyo bya speech kujjaawo just wetagayo kino kisobola kuzza bulamu bwa isima atisi mu lunaku kati ekyamakulu kye nalabye ekyabuzeewo mmere abantu babagala nnyo okulya wetaaga bafumbira omuceere n'ennyama ebyokulabyo byabaddewo naye akamere kakoze eki oba netufuna omuntu n'atuleeta packed food n'omunajja n'alya naye kisinga obukulu nze kyenjagala kati kusinzira ku kyompa webanga abantu bazze concept manyi ku nsi kuno tewali kintu kizibu nnyo okutandika show mubeera onogamba nti njagala natandika okukola morning show ng'erimu kino kati yo idea eri mu bwongo kati idea okuva mu bwongo okugiteeka on ground etandika okoperatinga kati gyo twakirabye nti omupiira gusobola okukola kati how do we widen mupiira abajja okusamba batuwaddeyo tuyinza ogamba nti buli ttiimu egenda okugenda mu gala ya isima tuweeyo obukadde 2 oba ontegeera ffe tugenda kukakasa nti media houses zigenda covering ogenda funa visibility nga kibeera mu corporate league oba ontegeera so kati kino kyetwogerako kyekyo kitwali twagaza radio kyetwali tumwagaza yes nga bannayuganda nti kiki ekitutwala ekagga tugambe nti kale buli mwaka tufuneyo abayimbi 10 ne babeera abamaanyi 2 upcoming 8 baddemu ennyimba za radio tutandika okuzikuba okuvanga December tutuuke mu 2 nga zeziriko tugende tusule ekaganga live band weeri nga kivulu naye nga tucelebrating radio nga buli muyimbi ajja yimba luyimba lwa radio kamino yajja yimba ennyimba za radio 2 Spider najja kuba ennyimba za radio 2 ate nga no basasula ate nga nezifiseewo nyene ekyokubiri era ekya radio era kyebalina kyenalabye mu bino abantu bagala kutambula wala kituufu that's a big turn up eno gye twafunye yabadde tremendous town singa twadde gye mwagenda twadde gye twagenda emukono wandifunye ya sanga nedduwa singa yali wane wamutabulike bandize abantu batya nnyo olugendo yes abantu batya nnyo olugendo omuneyembera ebyenfuna nga bwo abeera wa agamba kati omuntu alowooza mugenda ekagga that alone demotivates them what the musicians should do in a national theatre area wala isinga bategeka concert ya radio every year n'ogiteeka nga sente ezivaamu bazitwalira family ya radio banesinga bali wala singa kati festival ya maana kubanga abazze wali okusamba omupiira okola ebyo byonna bazze lwaki kubanga ekintu kiri kumpi lunaku lwa Sunday amawulire gakiranga because tulina amawulire ekigera kyabadde kirimu ntalo ne kati abayimbi nze bansobera nti olaba ba buloga basobola okukola ekintu bwekityo nga bajjukira munnaabwe ebbuloga what about abayimbi abagagga it is a challenge it's a challenge to them endowooza nebbula lya coordinator omutuufu kubanga ebintu bya isma first of all waliwo ba coordinator abatandikibwako
ekyokubiri waliwo sponsor batandikirwako nti kuyisima hamu ne wato mukubidde essimu n'omukubira essimu n'omugamba nti mukama wange ndi wano ku reception n'agamba nti gwani ntinze junior nti mukama wange sakkubidde essimu naye ekindeese tulina gundi ayisima ekyo nenje ajja kukwata ebbiri azikole ki kati nakyo kikulu nnyo okugamba nti baba yamulina radio ayina ba sponsor abogamba nti nagende wa kirabu banampa obutaano naye kankubole let us be honest abayimbi baba wadde sente mu federation abamu baguze n'amamotoka mapya the latest news I'm getting abasinze okufuna akasente akatono bali mu miliyoni yago abiri you can't tell me nti you just need 50 okola ekintu kyayisima kino tetwakola bangi ogenda n'abategedde omulamwa kati abategedde omulamwa be bagukola ki be bagutwala mu maaso singa buli muyimbi awaaye miliyoni ekyo for the start kaga ekivulu kimala nekyekola sente zaakyo abayimbi 5 ze miliyoni mmeka miliyoni 5 do you want to tell me nti abo bonna abayimbi even nga n'abayimbi tebanna contributinga gye mirimo gya Kenzo kati we should have a radio ndaba wana baganja abajamaika abakuba reggae nga bategese ekivulu awo nze nalimba nyoma zina Galaxy batekandika ekito kyabwe mpola zina biki festival omanye ekibeerayo ekivulu kikola sente zaakyo naye nga atunda ekintu ekyo zina bekibaleeta zina kyekigambo bali kyebakulembeza ne kakati radio abulwa atya concert yeyiye actually nze ndowooza kya mirundi ebiri kigenda kiddeyo ku family ize nakyo ne kati nkyakyogera kiyinza okuba nga radio balina okuba balinamu obuzibu ne wizo na biki existence ya legacy ya radio etambulira ku wizo then ekijja ne ku wizo ng'omuntu okumanya nti naye takyalina kifye kyasobola kukola alina kutambula ku legacy gye yakola ki gye yazimba then ekijja ku bukulembeze bw'abayimbi mu bintu bino and byonna bye tuzimba wakalinza I'm looking at a festival okimanyi nti radio festival yeyandibadde concert ya wize ya buli mwaka yeah that's true ne tukola nti buli muyimbi tufuna abayimbi 20 ne bajja ne bali hasinga ne radio that's true buli kintu kitandika na bukulembeze leadership kati tulina mukulembeze ali awo kyokate buli omu gyali alowooza alina amaanyi kyokka buli omu anti egoism ye yalemesa abayimbi okweyongera singa bagagga nnyo bayina their celebritism yabakwata ku bwongo kubanga abamu otono ya background zaabwe bye bafunye mu buyimbi bali tebabisuubira mulamu bwabwe bali tebabisuubira goyinza okulooza omuyimbi yagwa nenga ate yalaba yatuuka gye yali alaga segeera so babuloga babadde ne bannamawulire tebannakifuna tubadde tukyakwatagana bulungi ate nga twewa ekitiibwa naye bali buli omu yayagala okuspearheadinga Luma yagala kulembera kubaleeta ewamu buli omu atunulira bulandi ye mbo branding simanyi oba branding esasula wani sente naye nga tonnafuna branding gwe obanga gwe Chameleon gwe Jose Mayanja eri Chameleon ye branding waba gwe Spice Diana gwe namukwaya kakati namukwaya gwe twagala Spice asigale yewaka tutambuze ekintu kino so byebyo naye nga byabadde birungi ne tuvaawo so ya 10 Lalo nagenda mu show ya 10 nalabye bakutwala 2 mu comment ya Kasuku era ku byayisima navumeddwe wa Kasuku ku byayisima wakola ki nali wano oba nali up and down wakola twali wano etwashootingira memory yeyo show yayisima ne bali ba mwesigwa bani no seka waliyo ina chokolaawo ninseka nzomanyi kati gwe Simons ne Kachevinyi Junior akateka mlyemberenge tuli mu bintu bya makulu kisinika kyonna kyogera kibalata Simon ebivumu byenavumeddwa from nowhere obayedo vumwako bwoti yes I'm still asking myself what did I do what wrong did I say kati Simon nze yato omugenzi sigwe nayo nzoba wasese mukasera kennaku ate bitu binkwatako goba oli munnaku fe twakaaba netumala netuguma
netwekwamana bakita kwekamwana netwekwata we moved on kubadde weka muki tegera kakati Saimo oyagala ngana okulya emmere oba oyagala nzije wano buli wenkola live kuyisima nkaabe of course obulamu tebutambula bwe buti wano buli family ine ekijja bantu fiiriddwa we have lost people zena fiiriddwa jajja wange last month I cannot throw my anxiety, my frustration onto the world. Eky'abantu mukitegeere ekyokubiri omugenzi Isima mukama omwoyo gwagukoleki agulamuze kisa tetujja koma kumwogerako kuba ekisooka yali w'amaanyi yaleka omukulu yali wa bulijjo ate bwe tuba tumwogerako tufunamu byakuyiga ki okitegeera era tetujja gamba bwe tujja kwogera birungi byokka Kasuku yabuuza ekibuuzo nti where did Isima went wrong kyekyabanyiiza ate nga tulina omuyigirako ebirungi n'ebibi omufu tebamusalira musango era si kye twaliko wabula twali twogera ku bulamu bwa Isima ng'omuntu ate n'abaliddawo kye balikola ki bali muyigirako kimanyi oyinza okuba oyagala Isima era bambaga mu kufa kwa Isima singa kijuniya kyekyafa Sima oliwo ababeera eyo Nibagamba kale singono yagenda teguyina magezi banvumye obutaba na magezi ninga amagezi ngagazaki nze Sima kuva ddani wena tuwakaza amagezi mbulamu obwenseno kuva ddani musiru owebbaluwa era nenyumiriza mu busiru bwange gwe Rolex giteeke eyo naawe kati ogireta n'abantu bagirabe ate ogyogedde ati girete wano girete wano ogiwa omwambali jangu okwate n'ono omulagirire wano balance wameka mumuwe 15 muwe 10 bagalo mwana agweddalo ayinza obutaddaka wamusanga anwa amayirungi ani yakwadde sente junior nabikuba mu court kono n'abaana yawadde omwana waffe sente nyingi so banaffe fenna twalumwa mu ngeri yaffe naye ffe tuli bantu bakulu bono musajja takola okukaaba ennyo n'okweziribanga noweesiisiriza ebi time yaliwo otegeere nti olumiddwa nnyo eyo time twagiina era yaliwo era twakola ki twakaaba twagaana okulya emmere blood pressure zaatukuba kati now it's end of story life has to move on we now move on and we take what Isima wanted together Isima kyemukolera nange kyeyandinkoledde kitegeera oba naawe Saimo kyewandinkoledde ko era akaseera kajja tuuka nange nga siriiwo omukufa agende okitegeera kakati n'olwekyo bambi abali eyo tubeegayiridde temutumanyiira nnyo temukutuvuma namungi wa bigambo bwe bityo bigambo gy'olifa abatta omugenzi singa nazaala mukyala w'omugenzi nti Junior yafunisizza namwandu w'omugenzi olubuto I would have deserved such insults. Nyowe tuvuma okutuuka awo. Yes, over what? Over my opinions. Byenjogera mbinako obujulizi. Abantu abasinga obungi tebaaka abantu Isima afudde abamu batunulya bizinesi zaabwe. Abantu abasinga obungi tebaaka abantu Isima avuddewo bali batunulya content waabwe. Ani waliwo agamba ndi kakati omuntu waba agenzi kana ate bwe tobiddamu tugende ku kiddako tugende bayita next. Kakati nze Saimo nze nayiga abantu era mu lessons ze nayigamu nganze zingamba ensi okitegedde kakati Saimo wali tokola naki na Isima so much wakola nayo omulundi gumu kyakujjako ekyobuntu nti tewalumwa era walumwa era n'okutya n'okola ki netya notya kwanga oli muntu so batusaasire those insults bazivuma abamutta tebannawemula kuyamutta tebannawemula ku poliisi etakwatanga batemu up to now they are about me and wado inakyobanja police person wado inakyobanja police ku bya Isima anti tenna kwata mutemu where is the criminal otyo kitu kitwagaza police kyokka because without getting omutemu we are all in danger
omutemu tuliza n'okwatala esamba naye omupiira ate uye mundu yavaayoko yali esse pasita Bujingo ate ne mundu yali esse pasita Bujingo kakati bwe bayeegeza mu kutta pasita enkya teyeegeze mu jjuni mu ndiga kakati n'olwekyo luyale ffe tulengerera wala waliyo abalumwanga basirisa ate buli omwalina ennumwaye Buli omwalina wali omuntu nga mukuseka mwakakkanyiza ennaku kubanga wetumala okulumwa ekiddako ekibuuzo tukakkanye tutya kati ze junior nseka ndi muntu musanyufu am ever happy and you can't take away that from me nze ewaffe bambikira n'okumbikira nenseka kubanga lwaki mba nseka ebibi mbisuubira n'ogamba teri kintuukako nga kipya nnyo nakisuubidde ne kanale kimaze nekibaawo nze buli kibi ekintuukako nkisuubira era kyobola sayima omuntu bwankolera ekirungi neewuunya n'ebibi sikyabyewuunya Allah bw'ati bwakoze eki bwageze ffe bwe tugamba kateri kibeerawo nga tekiri maanyi ga Katonda kale ekyo tukirесaawo ogenda MC 10 yafunye abantu 10 nagenze wa MC 10 anko 10 anko 10 ne Frank abawo fomu ku babadde abagenyi abakulu naye ba TikTok abo balina ekintu kye bandaze kyembadde sitamanyi sebo n'abanafuwe beekemba bakolawo ekyamaanyi kubanga 10 okukola concert tumucelebratinga kiruyale omugambo gwabadde ngaatwa ku mutimbagano kwanze nze ndifani wa 10 livuma 10 yankubira naye 10 tasobola kwogera bigambo bisatu oyo mukwato oyo omulagirire wa 10 tasobola kwogera bigambo bisatu nga sinnaseka kwa ekisooka ekikula ki ngeri gye yakulamu ate n'agenda ayambala busikaati obukoma muno nogamba anko 10 kikye nnyo ofaaki n'ensi kati bannange n'amansula kati bwe yankubira essimu n'aŋŋamba nzije ku konsati ye nasooka neŋŋamba 10 muyimbi agenda kukola ki agenda kukola ki nze namulakawa ku tavani naye nga tabemula asula kazo agenda kukola ki naye I was so overwhelmed natuuse ku Power King nga table ziweddewo aishuwa 10 nga ina basaponsa abasoba mu 7 kati ba TikTok bategeera industry eno nti in their no sense they can get some sense in it omanye mu byekisiru ozofunamu ebyamagezi kati ba TikTok obwedda nabadde sibayitu ba TikTok abamu bayimbi omanyi tulina abayimbi betutamanyi nga balina ennyimba nnungi nga zitambula ku TikTok yafuuse talent show bo show zaabwe za talent bano abataweereddwa mukisa bano abayimbi abataweereddwa mukisa waliwo ba TikTok abazanya busikiti abafuuka ba comedian nga ba Chimbo wa is it Chimbo tada Chimbo wa batibuli bala family ba Meki there are things sebo bina ba supporter ate abantu ababiraba ababagoberera kati mu marketing omuntu wa wansi yasinga okubeera important yakola mu butale yaba ne sente kakati wali ku mulyango basasula eno tables zaweddewo so they had sponsors because okubeera ne sponsor kiraga nti we baba company esobola okuinvestinga mu content wona ebivulu byo it means baba ina kye bafuna kakati ne Power King yennyini ye hotel naye bakozesa okuba obulango kati tujogeddeeko ate night yabwe ya Friday ekola nnyo ekola nnyo kakati ba TikTok nabo batuuse ku level it is an industry it is now one industry of its own ekibi kyokka kye bayina obukulembeze bukyabasumbuwa naawe bali wamala kasaba basobola okukola bayina ba president nga 7 oba nadda mu bukulembeze bagenda kwebba bayina Frank abawo bayina UG extra n'abalala naye nabadde ne Frank abawo n'agaba ku sente abawo alina sente ayinamu kubanga waba tayina compared to who tulina omu comparing wabanga yali wayina ku sente nasanga omuntu awo ku ministry ne mugamba ekyapa kyo kyofuna ngamba gwe junior ekikogeza bwavu ekintu ekyo nakirowoozaamu nengamba nawe omusajja ono mutuufu ndi mwavu kuki kuye so obwavu compared to who toyina sente compared to who
walina okubawo comparison nti Junior ndi mwavu compared to mukulu wange Hamu ndi mwavu compared to ki so aba ayinamu ku ssente and yabaho yategeera amawulire nti the moment you become a trouble causer you'll be relevant gwe bakyokoze tukwogereko without okuboogerako without okuba kyokoza toyina kyogenda kukola ki toyina kyogenda kukola kale sho kasa yafisa chumi yafunye kasente kati tuli baddemo mukubira kasimu alien skin yazze yamuyimbiddeko abayimbi bazze okay that's beautiful omanyika kati ekibi ekyadda mu bayimbi eno mubeera mu bayimbi abimbi tebaagala kwe-supportinga kati product za TikTok bazitandise okwewagira kati eyo nayo challenge eri mu bayimbi okumanya nti omuntu wabanga wuwo akokolera challenge wabana yakozeyo akavulu genda omuwagire ne tuvaawo why promo party ya Vienna College ya Right College wajirabi agirabye abanako tuli mu kukuba mimiro ndi planned kid naye nange natiddemu sayimo kubanga ekisooka abaana bo babadde banyirira baana bajiddemu natunulidde abawala abo nenganda banga abakulu nzijukiramu nti essomero eryo bapya saalimanya bulungi liri awo lika liri mu myaka terina sukka myaka 10 saalitegeera gye nandisomedde sayimo abaana baleese amamotoka enyambala yokka erikopita omwana najjira mu kyopa ffe twabeeranga n'ebyo bipromu ze bapulandi ali promu naye twali tetunna zalinga baali bazitanga livers party mwewe mwasomeranga anti tompa bibyo mukasenyese Junior wasomera ku mwakola ku promo party yagala so fe twazikolanga promo party okekala naye tetwatuukakaawo bano bakisusiza bakiwaniseemuko kakati webibanga ebyenjigiriza bituuse mulakizali awo biba tebikyali byanjigiriza naye nedda I think it's not wrong ekisooka already yabadde party kuba kwewuumuzaamu ekyayongeddemu bwe budyusi obw'emmotoka ez'amaanyi ez'ebbeeyi ez'ennyonyi ati kakati kisinzira ku sayidi gy'okitunuuliddemu ng'okirabirawa bw'okitunuulira ku sayidi eya learning environment eya school a setting of a school bweyina okuba setting y'essomero yes oyinza okuba nga muyina ssente nga muyina famire muva mu famire engagga kati zega gye nasomero eyo naye school rules and regulations zibeera ezo walina obbawo amateeka agali universalmutalina kusukka because singa tukkiriza okwata obugagga bwammwe obuleete mu ssomero kati liba terikyali ssomero kuba kweraga gaba masaali ku baana abatonga abo that's a school mu learning environment kwa ne school as a theater education as a theater naye ina amateeka gaayo tosobola kugamba nti ogenda kukola essomero abaana balyenga KFC tulina ba regulator sebo wakisigamba wembanga obusobozi mbulina nati regulation nti awo yo government eba tekyalirabanga ssomero tosobola kugamba nti kuba ebisiyaga byeyongedde mu ssomero abaana tubakkirize babeere ne condom ate ebisiyaga byeyongedde kakati okulwanisa ebisiyaga abaana tubakkirize babeere ne coupling kati ebe tekyali ssomero yebaloogi tosobola kugamba nti abaana goloza lwaki tulina standard time nti saawa 7 abaana ebali ekyaki ekyemisana saawa ffe twalyanga ku 7 ku makya ne munwa kyayi era ffena twalyanga ku 7 amasomero gabagaga nagalya ku 7 kakati goloza lwaki tulina standard time eyo nti tewaliyo ssomero liga nti ojja kulya ku 2 break yanya kitundu yanyana nya kitundu oddemu ku 5 kati eba restaurant sebo mate mwasoma toyogera break ya dakiika manyoge kwata jiwasoma temera kulanga kumanyira no break ya dakiika sawa nya kitundu ku 5 ngani golisa mu dakiika 3 sayimo banna yabakasoma ze yaddi ajja wasomera Junior nedda ali ndogera kulanga kumanyirira wano break ya dakiika fe yabanga ya sawa emu
mu masomero gammwe nedda junior kakati gyatwawula agaba planned kid naga mwe temwayinira byemulya kati wulira ono wayo inti yatano mutano okuva lindamu mpaka nakati obuugi tebunnajja mu masomero mwalyanga kimu gwerindamu totumanyirakulabye edda onyumya biki atano mutano onyumya biki tewetekana baleeta nnyonyi goli kubuugi lindamu mmwe tuweemu obudde ebintu bya please alaawo simala sente z'ennyamwanyi tezinnajja tuteeka mu mboozi zotuleeta mu mboozi za wamma tugende so kati abaana abo kye baakoze kirungi kusayidi ki endala nti omuzadde woba oyina ssente kati esikuulu ngikunnyonnyodde nga bweyina okuba n'amateeka agaregulatinga so that abaana bano tebava ku mulamwa kaaka kati conversation bw'obikkiriza ebyo ojja kusanga omwana aleeta eryato aliise waliwo essomero liri ku mazzi no problem ati kyetuddako ng'essomero liri ku mazzi waliwo amasomero agali entebe awo kati ate abatasobola bikola beera creative geno leeta endogoyi kati ate abatasobola kati kye baakoze right now yemboozi kati buli omu naye okimanyi nti nno omwana w'omwavu abalimu oli nga leesa emmotoka apangisiza za bukadde 4 gwe n'ofuna emitwalo 5 n'oleeta embalaasi oba endogoyi ate gwaggalawo sho tosobola kukatta bunaku na bbula ly'amagezi biba bingi kakati kankubuulire sayimo amasomero ago galaba gwe ekizibu kyolabika tewagasomeramu era saagasomako tekinsibwa ebuzibu sayimo ffe twasomanga n'abaana ne bagaa nti kitaawo aba talina bizimbe binasooka otuveemu tugenda kati kwogera ku lenti ati sayimo tabimanyi wamma kano malina okukola kusente ogera kummanyirira sayimo kwagala na Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip mwagenda okulambulira Dubai okuva nga 1 paka nga 8 July 2024 ku $5,000,000 tugenda kulambula Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Marina, Abu Dhabi Grand Mosque, Dubai Fountain, tugenda ku boat cruise ne City Walk. Ibya ticket, visa, awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente z'okusasula mu bifo ebyokulambula ziri ku package eyo ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku. Mujje tulambule Dubai. Kwagala na Adventure Safaris tusangibwa ku Plaza ku mwaliriro ogusembayo tukubireko ku 070M 9219 Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com or visit our outlets. MyHive Shopping Mall, Vienna, Austria. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Follow us on social media at Wildlife Millions. We guarantee noticeable results within a week. nga bawa abasomesa lo ebyo byombi kakati abo abaana abo balaba abo ba planned kid abo bolaba it's good omuzadde obo ina sente ziteke mwana wo ng'okyali mulamu it's good kwa bonna kirasi yeeyo okitegeera waliwo amasomero nga tegasobola kuwa kifo olw'embeera y'ensimbi ng'omwana agenda becoming frustrated oze emotoka nkadde ekubagana nze olunaku lumu mamange yajja n'obusera ku ssomero emiyembe abazadde bakola ebintu namwekweka abazadde bakola ebintu nga bambi abikozerwamu lwa bulungi naye ng'eno mu ssomero tebinnyonnyolekeka nti maama andeetedde ku ffene ng'ojja omwetisota kati maama wange ne baŋŋamba HP your mother has come for you kakati ffe abaana tulina ango mwe tuyimirira etunudde mu kapaaka n'otunula bw'oti oba ku gate yes nze kati namulabirangawo mu kitengi n'akasero nemmanya yanoonyeza essaawa 2 ne musanga eri ku kisaayi ne mugamba maama gwe guba omulundi ogusa okujja nga weetisa emiyembe wano ne ffene ati
bangambye oli mulwadde senyiga akuluma oyagala fruits mama fruits ze nakugambye ze basala mu supermarket ezisalo ziretere mu splash kujja wano ne fenene jambia otandiko twawuliramu yalete ekifene kiramba akisalemu wali mbw atwawuliramu ne muganda wa mamendeka nedda ekijja kuyagenda obemmanya y'enkoko gwe bayinza okuddako wiiki namba engoma esobola okutuulako abaana b'amasomero bayina olwali gwe tomanyi gwe inferiority complex gwe anti omwana nga bakujerega mu kiraasi ne bakujerega mu bigambo oli newe kuba kusabusi nnyo ng'owuliranga ajerega gwe kakati va ku ebyo n'abasomesa bennyini babikola oba ozannya mu puleepu gwe junior mama oti yajjano neyegayirira mu office gwe mama otakola mu katale nabaki temumalirira sente z'abazadde toddamu luyale nze omuzadde mugamba twala omwana w'omusomero yosobola omwana agenda kuba tochad ojja nnyiiga nga naawe woobeera nga toyina ssente ng'oli muzadde embeera gy'oyitamu bambi togireetera mwana wo gyeyitamu ku ssomero enyiga abaana basomulula ati ereetera n'omwana okubba katayina si kubanga nti byayina tabiina ayaggayaga bali ebyana byabeeranga nze okulaba ebyo biconflex bibita wits simanya nido sabirabira waka waffe ku ssomero nabirabiranga ku ssomero kati nga babitabula mu mata bwe bati kati nga mudde ewaka ne mupiika bazadde bammwe nange babindeetere ng'oyingira mu supermarket mama we yagambye ononde ka biscuit ka Britannia n'osooka ojja ng'ozunga buno obwabbulu obwali butumanyidde ennaku babuyita batya bunayisi bumiliki tabangako nayisi naawe toyogera by'otamanyi nayisi gyali nayisi yali kaye namulaba wakaye aliwo wakaye wa bbeeyi oyo wakaye wagumu kenda ne waliwo owakenda kati batwalanga bubiri so kakati abaana abo kye bakoze ne breaki z'omukazi ono zaagamba sibira ddala abazadde abayina essente kirungi nnyo okuwa omwana wo buli kyakola kyayagala ng'okyali mu bulamu bw'ensi eno ate era kirungi nnyo abaana bwe bakulira mu bulamu obwo obulungi nga babwafoodinga nga n'abazadde babwafoodinga kakati ono yajjidde mu helikopita miliyoni 3 dakiika 10 ezo fiizi z'abaana nga 10 yakiwanise naye omuntu watuukira okugira mu helikopita okisegera agireete wali kwa omuntu akwate miliyoni 3 n'azisa mwana we aba ayinawe obukadde 2 obuli wali era ne miliyoni 3 omwana w'omugagga afuna pocket money w'emitwalo 5 mu byo si bibi naye kyesiwagira bye bya campaigning kati omuze gwazzesebwa angala ate kino kipya campaigning zibaddengawo omwana taata we yowa people power nawo omwana we kala emyufu abazadde ne batekera ddala ssente ebyobufuzi byo masomero tebiina ate kukwata kuba eryo ebyatandise bazadde okuteekamu ssente nalabye abaana bagira mu zivyeit mwana wa nasale nga nange ngireetanga njiwa omwana wange kati ate abatayina kati omunaku sirika abatayina kati jangu omusitule bya leadership tetulina bitwala singa naffe nze nakopetingako n'omwana okubeera head prefect w'esseeta nga taata we mugagga nnyo kisegeera naye siga tetwali ku level the ground osanga sandi wangudde osegeera so ebyobufuzi bye ebya leadership because twetaaga abakulembeze mu ggwanga no grooming abaana because leadership is part of education eyo core unity yaki yabyanjigiriza eyo tetulina kugenda omanyi kifa abantu abasinga okubbira akalulu okubba akalulu kuli mu ssomero awo ne mulonda HPO wammwe nga director yalonda ddoowe nze munnaye nange abaana munnaye baali bebanjagala nalirawuze nenge essomero lirina bebaagala ali nabo bajjawo okulondako mu mugongo nzijika ku ssomero twalondako naye nga waliwo omwana gwe batadde kantini buli gwe baateeka kantini yawangula naye nga abamuwanguza abaana ba nassale nga bo balowooza ali ku kantini agenda baba byakule tetumanyi so kakati ekyo kiri ekya education leadership kyo kiveemu ebintu bya ssente ebyamasomero bye nalaba abaana bye bakola ne batuuka n'okukkiriza abaana bagabe ssente mu baana bannaabwe sweet kugulirira corruption mwana Genevieve kati eno yo no trend eya promo zino fete twazina twali tetukkirizibwa amamotoka
twete tukirizibwa Nnyonyi, twete tukirizibwa singa babakkiriza era kyandikosezaamu abasinga obungi kubanga standard eri bali gye baalaze yatwewuunyisiza era iti bakiwanise baaba ekintu kyo bakiwanise katusabe ne results zibeere bwezi tusaba ku results za Elite nga zifulumye ffe nga bwe mwabikoze ne results za Elite tujja zinoonya tulabire ddala ekyabazima zo tugenda kuzinoonya ati ffe tetufaayo tusaba zireflecting twagala eyajjidde mu Nnyonyi ne results zibeeza nnyo tusaba ozifuluma twagala ng'oyitidde mu bire kyetwagala kyokka naye kizibu iza kugira ku ttaka results kubanga za kagaali naye gwe nga wajjidde mu Nnyonyi naye gwe nabaddawo nga tuva ku Elite olaba abaana ojjukira ebiseera ebyo amasimu we baleeta buno busimu bwa katooki MTN yaleeta kabiriiti katooki na biki ebyo then esimu za dolado ng'omwana aleeta dolado n'akwana essomero ddamba naye kati omwana yaleese helicopter andi kati oyo eyaleese helicopter agenda kukwana essomero alimalewo nva ne mu kukwana essomero alimalewo n'abasomesa bennyini tebagirinnyanga omusomesa wa Dembo mugamba nti mutabani wange nyambaako nange banvugemu edi master yennyini ayinza okutendewalirwa kati kyegati oyo aba takyali student aba akususseeko otandika otya omu ku bantu otereeza future ye gwe omusomesa toyina na wirubaalo ngodda kumana omusajja alese Nnyonyi ngo mga lie down oli musiru gwe olaga gwe kwesibya gwe mukomera wajiddemu wajira tena muruke fana n'obubi kana kama kakafana impsa mansa wajiddemu impsa mansa mafu jiddemu impsa mokuba omwana yajira mu VI ba master abamu aina saati ezo sajja aina degree amafuta omwana ge yatadde mu zivyeit agabalese ku promo gasasula master tamu 2 kati what are you saying lie down you performed poorly in math master abamu bajja kujjamu abaana mugewe wange nange wano omulimo guno gwanta manena ulido ina company some of those kids are CEOs some of those kids bali mwaga amasomero because of the sanctions sebateka kubazadde babwe ne bavayo mu America some of those kids bajja yiga luzungu twabiranga n'abaana nga tebajja kusoma kufuna nga language ayagala kuyiga kwogera luzungu ayagala kuyiga kwogera luzungu kuba business weziri negati goli makerero osomesa business administration or administrating yani internship ogenda kukolerawa negati omwana is already CEO omwana jidde munyonyi master ba master mutuyambe manye wawe mukoma ebitu kati byakyukamu ennaku zino okuba omwana n'akwefuukira ffe batukubanga zibbiro lero mwana wani go kuba biro nga yajidde nigwe ukimanyi nti edda basomesa bidde batukubanga kyova nti n'abamu nga kola kano kwata kagere no nego mayembo okeyo nga kabina keereze bwe kati lero mukube bakuwana abaana bajja for socialization oli bamuleeta kunoonya baana babagagga kubawasa goroze bebya promo bateekawo byaki socialization nego nabye ebiwalanga byama ajjajjaza kati nemba mwere esomero Simon nyinza okudda wano saategeera butege bakyagaba ebifo nze ninamu ebirowoozo bino simanya nti simanya empapula bazisazizaamu ddayo osome kati nze nonziza mu senior 6 ofuna omwana kati yuyo omwana yajjidde mu Nnyonyi ate nawulidde mbu omwana yeyasasudde ayad ne kati obeera wano bino naye kati abagamba nti mu Uganda mulimu obwavu kweze motoka zetwalabye Simon buli omu abeere mu layini ye okyali mu pulomu waliwo ababadde ku pulomu endala nga birala abadde ku Rivers Party eyabagende eyaba siniano bagita atya welcoming party nga babatereddewo kadanke nga birala kaka kati neri essomero lyennyini nayo jatunulira fees structure yalyo ngobanga agenda ku kyeye amasomero g'okwejalabya nga bakiza n'abawala okusiba enviiri okisegeera kati gomwana w'omukiririza okusiba enviiri nga mwana muwala nga bazadde tebafaayo international schools okisegeera fa bakyali mu bino ebya tradition nekye nayo webabanga abaana basiniya funa basiniya 6 abaana abavubuka abali out mwegendereza abawala okubasibya kungi olaba ekyo ekiwala kino wabanga ekikwala ekikulu nze bangi nnyo mu eryo essomero ababaala baali bankwana n'okunkwana
sinatuuka waawe sikipika nnyo sigale mugano ga tiktok agagwadde gakulubuka ddo kibuuza wasomerawa naze baneka nkubuulire era abaana babagagga baabaana babagagga kale ago amasomero tetwagamanya neddu esomero pya teribaddeewo abaana balaze amaanyi beyagale life is short nze sina buzibu na muzadde akwata sete n'azissa mwana we naye abaavu baleeba kulima bagamba wa abo tebalina magezi mwe muli successful abaana b'abaavu bo muganda wange oba okyakuuliita n'ebitabo ngolooza nti bwoba ne masters gy'emirimu buuza ku bali ku situiti awo abasajja balina ebitabo professor naye ensi esigadde ku kintu kimu money sente enkulu banne tukole sente abaana baffe beeyagale tuve mu byokkolima omwana muwera yifunga oli muzadde wofa teri agenda gimuwa nze ndabye abaana bangi nga bakitaabwe bali bagagga nga tukyasoma nabo naye kati omusanga ng'ensi yamukuba omugamba wange waba kitaata we yafa banka nekola ki netwala ebintu byo sente zotereka mu banka ozikolererani nga abaana bo tebasobola zeeyagaliramu kwata omwana mukube ku kiinternational school ewali bagagga banne alero nobulamu ne munyiga nga ali yeyagadde katufalo wano kati sasa obulamu ne bunyiga bwa bunkoze bwa sinneeyagala ate sente kati kankubuulire ate era n'abazadde balina sente mulekerawo okutwala abaana bammwe masomero agali biro standard zaabwe omwana bajja muwalana omwana anyumya emboozi zagenda UK omwana anyumya emboozi zibyalaba ewaka eno bakwano be tebabimanyi bagamba wa lugezigezi koloza teasing yavanga olaba bino ebintu bino bya news yes sir ng'oyimuka when I came to school I saw a gorilla kubanga oli abeera mu game park nakati omwana w'omugagga ajja anyumya ekintu kuba yekire bagamba yeeraga yes nze sayimo bye byantukangako edda nali mu pifaawo nze ne keesi zange za byakulya bibiri waliwo ekifuka bakiyitanga kimwebe kyakwatanga ebisumizo byange bwe kiri ebyokulya ate bwe kinkuba nenkwira tatange najja nejjambi ya mutemi nga ndi mu pifu mwebe yalyanga ebyokulya kyalyanga ebyokulya byange kimwebe muzeeyi teyatema mwebe yagenda okulaba mwebe gwagenda otemanga mutomo twakuntiizinga fe batutiizinganga kale ndowooza bye byabadde mu weekend waliwo kira kyetuleseeyo era kankubulira kati olaba bambi gwe tonnategeera nti mwaga amasomero kati bambi nga tobisobola ojja kwoza engoye fe twalina abaana omwana w'olooza ali kusomera asoma omwana w'omwavu ogenda mu ssomero ly'abagagga gonda okuba ngatto gwayoza engoye guma bw'oyoza ne bakwaka splash bw'oyoza ne bakwaka apeta kati ate era nawe omwana w'omwavu munaye olaba abaana b'abagagga bano wadde baleeta bisikuiti ne baleeta buli kimu nawe beeramu neggweke ajja tukatayimu ng'aliyoya nze kye nakola nga nanyumyanga firimu ku ssomero babeera board nofuuka vijjejjuni baako omulimu gw'omutu baako tosobola kuyinga bwavu nanga tolina magezi biba bingi nnyo ku muntu omumbe bijja kutta omwana w'omwavu bw'otya omusiru webale nnyo bw'otegeera nti bino ebyana wabijjamu tebitegeera lwana nnyo naye kale ate kiriwo kwewuunyisa ate abaana b'abaavu ate kati be basiru obeera otya omwana w'omwavu ng'oli musiru naye ddala ogenda katutuuka Makerere olowooza lwaki baleeta pre-entry ng'abaana b'abagagga bava ekitenda bava seeta abava ennamiryango era be balooya ne baleeta pre-entry tubeeko wano tubakukusiza abalala bano abaabalala we tubakusiza by chance kiyinza okufunayo 50 mu pre-entries naye kakati 2 osanga abaana 3 bafunye 20 points ekitende nosanga abalala 2 bafunye 20 points seeta ina kapasinga 4 nosanga 2 bafunye 20 points ekisubi kakati ogenda okulaba nga amasomero ga wano gokka ge gatutte fields ezimu nga obwalooya busigalidde mba obbi kati awo tuba tuzimba ggwanga naye kakati ne weebuuza nti lwaki bali abeeri tebakola bajja kugamba amasomero gali bubi equipments naye we gaba gali bubi mubaamu era abafuna abiri mubaamu abagezi kati oyo yayiseewa okuba essomero liri bubi tekikugana funayo 17 tikiganayo okufuna 16 points kale zinenya tutegeere nti essomero lyabadde bubi ezaaganye buganye naye oyina points 5 tebalina mpisa nze nagenda mwaga amasomero agamu discipline abaana beekuba ku mipiira
kakati abana ba secondary baba tusokwekuba waliwo ekyokulanda ekiriiko ssomero maama waliwo olutalo lwali lwa standard high na Kitende ankubuulira omukazi yali lefu bamuyita mama yange yafa n'okufa agenda asaliriza omupiira kati agenda tutuna ku ssanga gunaatera okuggwa yafuwanga agenda ku touchline fuwanga agenda ku touchline fuwamanya atuse ku touchline n'afuwese n'abuuka ekikumi n'agweri kumbe n'abaana baali bagera agumale bamulageko gumanyi twali wamusona galina police station munda wasoma baliyita dikke yalina abalugwala nga bakubira ddala gumanyi twali wana essomero lye bakwata nga bakopera mu Luwarabu kasita ebibuuzo bitandika ng'omuzikiti guta nga bawandiika basangayo ali mu bujeeke bwa chemistry welyawo sijja dyogera linnya bo bakopera mu Luwarabu balowooza omuzikiti gwaziina naye okigireta tyaga omuzikiti guno ogusala ku ssaawa esatu bamusanga ayina wakibalo abaana bonna nga nga bayita yini amakulu gomatu yali nsiru bamusanga mwali amakulu gomatu era bajiga bayire tebakkiriza abaana bali mukola wadde ekyaki okubuuka wane mu linnya ya Yesu ndi mwana ya Yesu buuka bbaali were bulungi mwera